Bite abagala balungi abeekumira kusenga 5256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ku musajja alwawo okubeera ng'amala oba ng'asamula. Osobola otya okubeera ng'okendeeza obudde bw'omala oba osobola otya okudda ku track oba okudda engulu n'oddamu okusamulira mu budde bwe wali osamuliramuko. Vidiyo eno ngikoze naye mbasuubiza tujja kukola audio, tujja kukola live anytime soon. Tujja kukola live nga tukavaringa topic eno mu bunene bwayo cause it's a big topic but ngenda giyita kungulu then tujja kukola full version eya vidiyo eno ogitegeera deeply nga tulaba causes, symptoms, signs and osobola otya overcoming embeera eno. So omusajja yenayina ng'alina ekizibu ky'okubeera ng'alwawo okumala. Ekituufu kiri nti okwepimpinako okuba tekunyuma nze njagala mbabuulire gwe kennyini ng'omuntu kikufrustrate nga n'owulira nga bikutamye ate n'omuntu gw'opimpina awulira nga bimutamye anti tomala. Omuntu gw'opimpina tukanagamba oba simumatiza oba simulabikira bulungi oba simuyimya kugamba omukazi atandikawo naye okweraba nga alinga atamala gy'oli oba ng'alinga like atakunyumira nti ekikuviirako okubeera ng'olwawo okusammula. Abantu abamu oluusi omukazi aniza otandika okulowooza oluusi olina ebiragalalagala by'okozesa oba oluusi omumirira ebiragala ng'ate oluusi si kyekituufu. Ebimu ku bintu oba one of the reasons lwaki abantu balwawo okubeera nga bamala osobola okubeera nga wali weemazisizaako oba nga weemazisa. Omusajja yenayina nga yeemazisa ebiseera ebisinga bw'oba weemazisa olina engeri gy'okwatamu omukirago nti ogukozesa n'amaanyi. Kati buli bw'obeera ng'obwongo bwo bwamanyira okubeera nga omukiro olina gubeera ng'ogukwata you grip like ogunyweza n'ogukuuta with rough this is what they call okubeera ng'okola kye bayita poor masturbating habits. Nze nabagamba nze ngaze senga Faith ku research gwenkoze ku byentegeddeko ne ku byenjize nkimanyi nti okwemazisa si kubi. Ekireetera okwemazisa okubeera okubi ku basajja oba ku bakazi ze skills oba engeri ze tukolamu oba ze tukozesa nga twemazisa. Kino kye kivaako obuzibu. That is why I always advise si kubi but bw'oba osobola okubeera nga tokwesembereza kye kisinga obukulu. If you cannot stay away from it make sure okikola mu ngeri entuufu si just nti nawulidde oli ng'akola n'akyamuka n'ofokasinga kwako akaseera kokka akakuweebwa ak'eddakiika emu oba seconds just okuwulira obulungi ne weerabira impact ennene gye kigenda okuleka emabegawo. So do it right tojja funa buzibu. So mbadde mbagamba nti omusajja yenayina nga yali yeemazisizaako kiriza omubeerako obuzibu okubeera ng'alwawo okumala kubanga omukirago guba gwamanyira kubeera nga gukwatibwa like okozesa amaanyi gano oba force eno gy'atagenda kujjawa munda. Kati ye mu kaseera konna okubeera ng'asobola okusamula oba okutuuka ku ntikko yeetaaga okufiiringa emikono ku mukiragwe n'abeera nga like asamula. Osobola okubeera nga olekeraawo oba ng'okyusa engeri gy'obadde weemazisaamu. Oba obadde weemazisa mu ngeri eyo nja kusaba okyuseemuko otandike okukikola ng'okikola gently. Naye nga tetunabagenda mbadde nerabidde tosobola kujjanjaba kizibu nga tonnaba kumanya. Abantu abasinga abajja mu inbox nga mumbuuza either kulwawo okumala okwanguwa okwemazisa okwanguwa okumala ntera bagamba nti tosobola kujjanjaba kizibu nga tetumanyi kivudde ku ki. Wano wonna tosobola kubeera kugamba nti kandabe olina omusujja kati kankujjanjabe. Omusujja gubaako ekiguleetera emabega. Is it an infection, malaria oba olinamu typhoid oba olinamu ki. Oyinza n'okuba tolinamu byonna naye nga you have a fever like obuguma oyuca olina omusujja guno nga guzze kubanga olina ekifuba oba olina ka virus oba olina ka anything ekiri mu mubiri gwo ekireese temperature eno. So kye baba balina okujjanjaba okugyawo temperature gy'olina. Kakati ekyo ne kino bwe kiri nti omusajja yenna kumujjanjaba embeera eno oba okutereeza embeera eno olina kusooka kukizuula. Sooka weebuuza ebibuuzo bino wammanga. Kyatandika ddi? Ddi lwe watandika okubeera nga kati olwawo okumala? Bw'omala okitegeera weebuuza olina kye wakyusaamu mu bulamu bwo obwa bulijjo. Kati tukaŋŋambe kale nti obadde tonywa mwenge kati ogunywa. Wali onywa omwenge mutini kati onywa mungi. Wali okola bw'oti oba ekirala bw'oba omaze okwebuuza ekyo bw'oba weemazisa ng'oli muntu yeemazisa omala bwe weemazisa oba era nakyo kikutwalira ebbanga ddene nti tomala. Ekirala awo kijja tuwa ki engeri y'okujjanjaba oba kijja kukwanguyira okutegeera obuzibu obuva okubeera ng'osobola okufuna eddagala oba okufuna solution ku kizibu ky'olina. Ekirala ky'osobola okubeera nga weebuuza bw'oba ng'olina omukyala otwala bbanga ki okumala. Nja kusaba orekodinge ate era luli ng'ekizibu kino tekinnaba kujja mu bulamu bwo watwalanga bbanga ki oba gwe bw'otyo bw'oli kuba watandika ensonga z'okwegatta olwawo okumala. Mwenna muba bantu ab'enjawulo. Ono akyakwayarinze obwakwayarinze oba gwe akifunye
aba gwakiyina kuva ddanga gw'okiyina bw'otyo bw'oli mubeera abantu babiri banjawulo era mujjanjabwa mu mbeera ez'enjawulo. So bw'omala okutegeera ekyo tugenda kwanguyira nnyo okumanya engeri gye tugenda okkivuunuka. Bwe kibanga ekizibu kya kubeera nti weemazisa ogenda kendeeza okwemazisako oba ogenda kukyusa engeri gy'okwatamu oba gy'oyisaamu omukirago ng'oli mu nsonga z'okwemazisa oba si kyo osobola okusaba omwagalwawo bw'oba ng'owulira nti okwoyo oyagala kusamula n'akwata omukirago n'atandika okugubeera ng'agustrokinga oba ng'agunyeenyanyenya ng'aguyisaako engalo ze nekikuyambako okubeera ng'okola ki ng'osamula. Then n'ekirala abantu abamu abeemazisa mukozesa nnyo obutambi bw'ekikulu okubeera nga muyima ne mubeera nga mwemazisa. Buli bw'obwongo bwo w'obutunuza mu nsonga ezo nti ggwe okuyima era n'okusamulako kukwatagana na butambi obwo kigenda kubeera nti olina kusooka laba butambi obwo okuyima, olina kusooka kulaba butambi obwo okubeera ng'osamula. Naye obwongo bwawo nja kusaba obukyusa otandike okubulobooza nti oba weemazisa lobooza ku mwagalwawo rather than okulobooza ku butambi oba okutunuulira obutambi. Kigenda kuyambako okubuilding relationship ennungi n'omwagalwawo kikendeeze n'obudde bw'omala ate onnamala. Ekirala kiyinza okuba ng'ekizibu ekyo kireetebwa emyaka gyo. Abantu bonna oba bakyala oba bakazi bulijjo bakyala oba basajja gy'ogenda ng'okula emyaka gyo gikende like obwagazi bukendeera. Olwo kye tuyita sensitivity nti ekendeera. Kati buli bw'obeera nga sensitivity yakendeera mu nsonga z'okwegatta oba mu kirago ogenda kwesanga nga olwawo okubeera ng'okyamuka nnyo otuuka okusamula. Kitegeeza ogenda kwetaaga obuyambi bw'omwagalwawo either akuyambeko okubanga akuweeweeta akozesa ku mikono gyo okwongera ku stimulation eyo obeere ng'osobola okusamula nga toluddeewo nnyo. Okubeera ng'oyagala okuvuunuka embeera eno still ogenda kwetaagisa obuyambi bw'omwagalwawo. Ojja bwetaaga nti you have to communicate properly. Ojja kutuula ofune open communication n'omwagalwawo mwogere ku nsonga ezo. Mugambe munnange nina ekizibu kya experience nga ABCD nandibadde nkusaba otuba tuli mu kikolwa onyambengako wano ne wano. Kubanga omukazi wo w'onaaba tokimunnyonnyodde nabagambye nga ntandika nti obuzibu bwe kisinga okubeera nabo kireetera omuntu okutandika okulowooza ono omusajja takyanjagala takyampulira like takyamfiiringa takyaninamu feelings si kyamuwoomera bikuleetera ebirowoozo bingi oba yafunayo omukazi omulala kyova olaba nze ewange abeera wano n'alyoka mbeerako kubanga buli omuntu w'omupimpina ennyo nga tosamula obwagazi buggwawo okuva eri ye n'okuva eri ggwe ne mutuuka nga takyalina kyafiiringa abula bimutama kati n'amanya nti ate buli nnaku ye rutini ye mugenda otambuliramu te ne wanaaba atandise n'obwagazi gye binaggwera agenda kuba takyayagala bimutama era aba awulira nga laavu yammwe eseebengera. Engeri endala ze musobola okubeera oba ekintu kyakyo osobola okubeera ng'okakasa olina okukakasa tolina kizibu kya kubeera nga omukirago gwafunako obuzibu. Abantu abamu balina kye tuyita penile fractures nti wali omenyeseeko ku mukira either mu kumanya oba mu butamanya. Buli bw'obeera ng'olina ekizibu ng'ekyo ofuna ebizibu biri either osobola okubeera ng'osamula mangu osobola okubeera ng'olwawo okuyima oba nga toyima oba osobola okubeera nga bw'oyima kizibu nnyo okubeera ng'okola king'ogwa because either one of your tissues was damaging omusaayi gwe gujja gubeera trapped instead of flowing out mu kasolo ko. Kitegeeza nti ogenda kuba ng'owangaala nnyo okulwawo abamu mutuuka n'okutuuka nti osobola zino omukazi ssaawa 2 n'omuvaako nga togudde n'okeesonyo n'ogamba gwamanyi w'onaayagala onaakola ki onaagwa. Basuubiza okukola extended version of video eno kubanga mpanvu ate mbasaagala kola audio mpanvu kuge mazima. Omuntu waba alaba live nga you speaking kimwanguyira okubeera ng'ajja giraba naye okukola audio nga ya ssaawa 2 dakiika 32 luusi emmenyamu nga nze omuntu saakimanyira ate nammwe nkimanyi. I don't want to put you in that line. Musikirize nkome wano Mukama abankuumira banjagalire mbeere bulungi temujjanga okwo baagala nnyo bantu bange. Yeah.